Mbalamusiza nnyo abalungi abatulaba ku SK Media mwebale kutwekuumirako n'okubanga mugoberera byonna bye tukola. Yes, n'omulundi guno tukomyewo nate with another episode n'omulamwa mupya. Era nga kye tugenda okwogerako ku mulundi guno ndooza era tukyali mu bikujjuko wano sekukulu no New Year's no kwegamba byonna bitambulirawo mu kucakala. Naye teweerabira nti buli woyogera ku kigambo kucakala oba ennaku enkulu tuba twogera olumu ku ssente. Abantu baba bafulumya ssente ze baba bakoze mu myezi egyo egiyise. Naye nga twebuuza ti gwe bw'obanga onyumirwa ssente zino sizoni ogiyitamu osaasaanya okuba mu akafaananyi butya bw'ogenda okumalako omwezi ogwa January gwe tutera okugamba nti gulimu emyezi 3. So olwaleero awo we tugenda okutambulira era nga sigenda kubeera nzekka, ngenda kubeera ne munnange kasooka beeyanjulire tugende mu maaso. Ze Joan mulungi tusanyuse okubalaba okubeera nga tuli wamu nammwe ku SK Media tulindiridde okugabana ebirowoozo byammwe wamu naffe. Alright, season ogiraba abantu akasente bakasaasaanya. Ne osuubira kiki kisingira ddala okuviirako abantu okulaba nti omwezi gwa December ne January awo just gwa spendings? Well, kurange ndowooza nti oluusi ebeera ndowooza ya muntu. Ate ffe abantu abali eno side zeno mu Kampala n'abali eno mu byalo tulina endowooza gye tulina nti December bwejja bweti tulina mu Christmas kati tuba twakiteeka nnyo mbirowoozo nti tulina kyakitukakatako okubanga tulina celebrating ebbanga eri omwana wa Katonda azaalibwa naye ng'ate tetutunuulidde after expenditures kiki ekigenda okubeerawo after ennaku enkulu ziwedde. Okay. Yes, naye ate bw'otunuulira tosobola kubeerawo ku Christmas neibawo afumba nkoko basse n'embuzi gwe ngo otunula butunuzi is it even possible? Ensawo tezisobola kwenkanankana. Nawe ziba tezenkana era waakiri bwagula enkoko bwagula 2 n'ogula emu era muba mulidde ku nkoko. Okimanyi nti waliyo n'abatalina ddala kyebalabirako ddala wadde nga n'ebijanja otamanyi gyagenda kubijja. Ekyo kyo kituufu. So twogera ku bantu bonna ddala abantu abawansi oba abantu bewandigambye nti bamufuna mpola oba abantu kale n'ata bamufuna mpola nnyo naye nga sente za kubudgetingira oba za kuplaningira naddala ng'olina big family. Kubanga kikulu nnyo mu byonna kikulu nnyo okukwesa omutwe gwo. I like using that word kubanga kijjayo bulungi ekintu kirungi tukwese nnyo emitwe gyaffe naddala nga olina family ennene. Bw'oba olina family ennene omanya ddi you know what to spend when ofulumya kyenkanaki osobola okuba nga bulijjo osobola okugula enkoko nga sente bweziri naye sente bweziba teziriiwo si kibi abaana okubatuuza n'obategeeza nti kino kyekiriwo sekukulu nti leero tugera kulya bijanjaalo zaabuze. Bajjukira abantu kiviirira ki kyotadde mu abantu abamu by the way Joan batandika okusevingira Christmas eno right away mu October. Tumanyi mu abakyala mwagala n'ogulira omwana olugoye kolole mugule engoye lwe mulowooza nti kino tekiriwo kwegamba lwe mulowooza ku bintu ebifaananako bwe bityo. So gwosobola okubeerawo nga omwana wo tomugulidde lugoye lwa Christmas. Ebintu by'engoye kulanga byadiba tebiyinza kudiba kubanga bano baana Joan balina okulanga Christmas bagitegeera baana ekitaliwo tekikabya muto. No, every day is not going to be a Christmas day. We have to be kirungi nnyo ne tuba nga tulowooza ku biseera ebidirira ng'ennaku zino enkulu zivuddemu. Kubanga abaana bennyini abo bagenda keera enkya omanyi munaye one thing and by the way ekintu kye nazuula kiri kimu olye nnyo okeera ku makya ng'ate enjala ekuluma nnyo n'okusinga bw'obadde eggulo nga tonnalya. Thank you. Kati kitegeeza kikulaga nti omwana oyo agenda kujja era enkya nga Christmas ewedde akugambye ayagala mmere.
naye ate ekyemmere kyanjawulo bw'ali enkoko leero ku Christmas enkya ne muba muzze ku bijanjaalo byammwe era at least omwana okula okimutaddemu nti Christmas bwe bati bwe balya ate naddala abalenzi n'amanya famire ye agenda agibeezaawo atya bwe kibawo ekiri mukama yeebazibwe ensawo weeba ntono nakyo bakitegeere nti ensawo ntono. Nze ndowooza what if kuba waliwo famire zemmanyi waffe twakula waliwo omwami nga yengoye za Christmas eddako bazigula mu March awo nga economy eteredde omwaka yes guba gutandika butandisi naye nga ye wagula eza Ssekukkulu eddako kuba akimanyi n'abasobozi mu December beekola ekigenyi era ebintu byonna kati biri ku bbeeyi awo ebintu byonna kati biba ku bbeeyi kati ngamba mu March nga buli omu amaze okuzzaayo omwana kusomera am imagining singa amasomero gaba gazzeeyo ng'ebintu biteredde ani aba akyayinza okujjagula olugoye olw'emitwalo 9 aluwa omwana era n'omusuubuzi ajja kuba alusaze nga luzze ku 5 6 kambuuza abaana abo tebagejja mwana agejja naye omwaka kugenda okuggwa akatuuke mu December ng'olugoye olwakyalujjamu aba alujjamu kale waakiri ogula mwana akula omwana nze nali ndabye ku musajja bw'atyo nga yagula mu March anti asobola okgejja asobola okkoga bibiri byanjawulo ate oli okumanya yali conservative ne ssente ze nga agula obukoko obuto mu mwezi ng'ogw'omwenda awo nga temunnaba kulowooza ku byakulinnyisa bbeeyi n'agula n'ekyondo bino mwe balundira enkoko ye n'alunda obukoko bwawo Ssekukkulu egenda otuuka nga zisajja kudde nga basala nkoko zaabwe nga balya ate yali mulimi ng'ebyemmere era bw'oba olina space kati nga siffe nga bana babeera mu kibuga bw'oba olina space mu byalo that is what is needed weetaaga space y'enkoko 3 z'ogulira ekisero ne zibeera omu neewunya omuntu w'omukyalo asobola okugamba nti agenda gula enkoko ku Ssekukkulu lwaki nedda aba ayagala ku nzungu eŋŋanda agikola osobola ozirunda olina space osobola ozirunda nga wabulayo emyezi ng'ena towards ennaku enkulu kubanga ebyo ebikoko ebizungu bikulira mu bbanga lya myezi ng'esatu ena personally okikola otya mu nnaku zino n'osobola otuuka mu January nga oli ku muzuuli nga akasimbi kakyaliwo? Nze ndi mukozi wa ssente za mwezi gwe twandiise omusaala monthly yes kati kurange nganze I have a family I have a child kitegeeza nina okukola kye bayita budget yange for example tuli mbululu emisaala bagisaze budget yange bw'eba tempisaawo I learned to train my family ekiriwo kye tugenda nakyo nze nsobola baliisa ebinyeebwa nga nze ogendera ku ngombe eno if the desirable is not available make the available the desirable ekitaliwo tekikaabya muto it is as simple as that otyo train your people at home to be comfortable in whatever mean that is available nze nsobola bulungi obaliisa ebinyeebwa ate ne baba nga basanyufu nemba matiza muli nti bannaayi n'enkoko eyo giraba enkya tusobola ogirya ng'ate enkya Ssekukkulu so to me it's not about the celebrations and whatsoever kubanga Yesu yafa emyaka 1000 emabega tuba tukyalinamu celebrating but if we don't have amasalary ana bagenda direngo tuwe kati tuli mu campaign obuli bugenda balayo January bagenda direngo tuwe emisaala I have to plan nti sente ezo kale singa tebatuwadde January February tuyitawo nti yate ne muggulu bw'olifa teyajja kubuuza wali akikubba by the way this is the season of it is really so tight mu season kati ngeno ddala ey'obululu ebintu bigenda beera so tight kubanga waliwo batagenda funira ddala misaala mu January kati bo tebannakirowoozaako naye nga bategese okunywa omubisi bagumaleyo era n'abyaka notice akayise nga baweze celebrations ezo zigenda kuyambako abantu kusavinga kasente. COVID has come somehow as an advantage I'm sorry to say because they have limited because of COVID but again even we are going into campaigns naye bano bannayuganda tosobola balimiti olaba weekend eri wawo we babakwatira mu mabaala nga sinabikujjuko naye anze sikyakala nnyo bwentyo mwerabisizza tufe tuba nno tunoonya mawulire ate weewuunye kulaba baani abaliyo n'ebintu bwe bityo nga batukwatiddeyo omulungi ali ku SK Media webale kubeera nga okyatwekuumiddeko so ebintu byebyo faawo tuba tukuwa ndowooza zaffe naye
twagala okwongera tokuwa abakugu bongera okuyambako okubajetinga akasente akatono ako akabeerawo wadde covid waali tukimanyi osobola okugula omwenge mujja gunywera ewaka tukimanyi naye ogenda ku spending otya okomewo mu season eri mu party 2 ng'ate munango okyaliwo katwegatte ku mukulu Simon Senkai ono yo obukugu bwe buli awo ku bya ssente akubuulira kino na kiri ayongera ate naye okuttaanyaamu wano tulabe oba onaavaawo ina kyoyize. Njagala okwebaza Katonda nsobozesezza okuba nga ndi ku SK Media ne muganda wange oba muto wange oba mukulu wange simanyi Solomon Kawesi naye okusinziira ku bye nnawulira olabika oli muto ku nze wali owa olugero. So njagala okubeebaza mwenna ababeera ku SK Media era abafuba okulaba nga mufaayo okuyiga ebintu bino n'okubitegeera. Nze Simon Senkai singa tubadde tuli mu bamikono myeru n'aligambye nti amani inspirational speaker ndi muntu ayamba omuntu okutegeera kyali n'obusobozi bwe n'abukozesa okukyusa obulamu bwe naye n'okusingira ddala okukyusa obulamu bw'abantu abalala. Tewaliwo we kyawandiikibwa nti bwe tunaatuukanga mu mwezi guno tunaafulumyanga ensimbi. Tewaliwo omuntu yakera ku makya n'awandiika mu kitabo nti gano ge mateeka agasobola okugobererwa. Embeera eno okusooka eteekebwawo ffe abantu nejjeefuuka ennono esooka tusooka ne tugiteekawo olw'ekiseera ate nemala neefuuka ennono n'abantu mbalaba ne bakirowooza nti Disemba bw'atuuka lwe basaasaanya ensimbi. Naye kankubuulire Disemba agenda okutuuka na buli muntu yenna atunda ekintu aba amanyi abantu bagula nnyo ekitegeeza alinnyisa ki emiwendo. Tewali nsonga lwaki kye neetaaga okukozesa mu Disemba saakigula mu August. Lwaki biki bye basinga okugula ngoye ebikozesebwa awaka biki lwaki sibigula nga obudde bukyali nentuuka mu Disemba nga nteredde. Ekyokubiri tewaliwo yakugamba nti mu Disemba lw'olina okufulumya ensimbi. Osobola okufulumya ensimbi obudde bwonna okusinziira ku busobozi bwo. Ensonga ey'okusatu ensi n'obulamu tebukoma mu Disemba. Abantu bajja ne balowooza nti okuggwako kw'omwaka y'enkomerero y'obulamu. Nedda. Every end marks a new beginning and every beginning signifies an end. Kakati buli nkomerero ya kintu era nga entandikwa empya. Ebiseera ebisinga Mulungeeza tugamba nti tomorrow belongs to only those who are prepared for it. Olwenkya lwabo abalweteekeddeteekedde. Tosobola kugenda mu lwankya n'olukolamu by'oyagala okuggyako nga weeteeseteese olwaleero. So ezimu ku nsonga ezireetera abantu okusaasaanya ennyo ensimbi ne balemererwa n'okusala so nga kabeera akaggwa katono nnyo ka 31 ebeera ssaawa busaawa ne tuyingira mu lumu ng'era leero bwe bukedde bwe bugenda okuzibeera enkya buke naluli bwe luba. Kino kiri mu mindset y'abantu okulowooza nti nsanyuka. Gwe ani akugamba nti omwaka guggwako 31 Disemba? Kirowoozeeko weefumiitiriza ani yakiteekawo era obudde bwe bukya enjuba eyaka ng'ekyuseemu ejjira mu ango ndala oba obulamu busigala bwe bumu. Ebintu byonna mu bulamu bisigala kyeki ffeffe tukiteeka mu ndowooza nti ensi tumalako omwaka ne twesanga nga abaali badde basobola okutunuulira ebiseera ebijja tubyeteekereteekere olwaleero tukola kye tutaalikoze ate ne tukola kye tutalina kukola ne twesanga nga obulamu bukaluubiridde abantu. So lwaki bangi basaasaanya nnyo mu Disemba ne balemererwa okubeerawo mu January kubanga tebalina nteekateeka ya bulamu bwabwe. Obulamu bwe batuuka mu Disemba buba bukoze ki? Buweddewo. Kyova olaba nti bangi bagenda okuyingira omwaka omupya nga bafu. Lwaki njogera kino? Abantu abeesiwa amagengere abanywa enguuli agenda okutuuka mu lumu bamugamba owange tuli mu 2021 ng'abuuza okikakasa kubanga lwagenza okuyingira ku ssaawa 6 yabadde yafudde ku 12. Kiri mu mindset y'abantu. Learn to live within your means.
yiga okubeerawo ng'osinziira ku busobozi bwo. Kati tuula wansi weebuuze, nze Senkaayi nina ki? Nti nina emitwalo gyange emeka? 5. Abantu bange, omanyi mu byalo gye tukulidde, abantu okubalaga nti Christmas wano mu baddugavu bagendako kukusaba. Okugenda okusaba tekyetaaga ssente kuba bulijjo tusaba, si kyo? Wabula ekyenjawulo ku luno bagendera mu kirindi, n'abadde batasaba ku luno bagenda ne bakola ki? Ke kabonero akasooka akalaga nti festive season ntikko yaayo. Ekyokubiri, bali emmere gye batatera kulya ntakera, si bwe kiri? Kiri mu mutwe. Ku mmere eyo bongerako ebyokunywa bye batatera kukozesa mu biseera bya bulijjo. Kaakati kale gwe ekikukolera Christmas oba festive season bwebanga mulimu okusaba emmere na buli kimu okuva January mpaka December 31 obadde oli emmere. Kati komawo ogambe amaka gange ku mitwalo gyange gino 5 gye nnina tubaddewo tutya nti twetaagako kino ne kino, nti kale nina emitwalo 5 kiki ekiyinza okubeerawo January? Bagenda kubeerawo ebyobufuzi, abaana bagenda kudda ku masomero, ekitegeeza bagenda kunsaba school fees, wakyaliwo ebigenda mu maaso, nsobola okulwaza omwana, kino kisobola okubeerawo. Kakati ku mitwalo 5 ekyo ngamba ekitono, kankwate emitwalo gyange 3 gitunuulire December, manya January, emitwalo gyange 2 gitunuulire December. Lwaki? Kubanga mmanyi nti olunaku terugenda kumala saawa 24 nga misana, saawa 24 kiro, lugenda kumala saawa 12 nga misana, saawa 12 kiro, lugenda kuggwa. Naye nze obulamu bwange buteekwa okugenda mu maaso. Kino kigenda kudda eri buli muntu mu busobozi bwo ng'osoose n'okuba projection n'otunna mu maaso biki ebijja, buvunaanyizibwa ki obukwetaagisa, n'olyoka okomawo n'ogamba nsobola kusaasaanya ki? Mindful obanga ojjukira nti ensi tekoma mu festive season. Bw'oba oyagala okuwa ebinyeebwa ng'omuntu alina ebinyeebwa omukolera olusoggo, omuwaatu oguyingiza gubeera munene, kano kabeera katono. Kakati lwaki baabayindi n'abazungu abo babeerawo emyasa byonna? Tebatunuulira mbeera ya leero, okusooka batunuulira embeera ya myaka 10 egijja. Kyova olaba nti wano waffe si kyangu kusanga madivaani agakaani nga muddugavu. Madivaani ono aliwo ayinza okuba muzzukulu wa 5th generation oba 4th generation, mulembe gwa 4 oba gwa 5. Ng'eyatandika madivaani group of companies yafadda. Agakaani obwakabaka obutambula buno mu nsi eyasooka yafadda, ne bukyagenda muki? Lwa lusoggo. Abantu abo omuwaatu oguyingiza munene bafuba nnyo okulaba nga bakendeeza, kubanga bo bakimanyi nti abaana n'abazzukulu balina okubeerawo. Actually kyova olaba nti abaana b'abayindi batono bosanga mu boarding section, oluva ku ssomero mu dduuka ne bamuyigiriza bwe baloga, anti omanyi bwe bakola ebintu byabwe, bwe bakola n'asabasaba n'akola ki, ne bamuyigiriza bwe basuubudde, bwe babala. Bo banjawulo. Kyova olaba nti taata bw'agenda bizinensi egenda bugenzi mu maaso kubanga bateekateeka abaana. Lwaki? Batunula wala, tebabeererawo mu lunaku lumu. Kati omuzungu oba omuyindi ayingiza kinene afulumya katono. Kyova olaba abaweereza bannaffe abo bakaayana nti bakozesa nnyo, basasula katono. Omuddugavu ogenda mulaba mu festive season ali bw'ati, olusoggo owunzika luwunzike. Akasente akaffe kayingira kalwana bulwanyi, ebikatwala bingi. Kakati omuntu bw'atuula wansi n'akola lisiti y'ebintu ebitwala ssente ze, actually buli muntu akikole, funayo akatabo bwe kati akatono. Bw'oba otambula olunaku kigezese, Mande bw'etuuka wandiika nfulumiza 10 n'ennya board, nfulumiza 5 ndidde ekikomando, nfulumiza zino n'enziwa ono za kino. Ku nkomerero y'olunaku gatta, kikole paka ku Sande lw'onooba nga tosaasaanya olw'eggulo, gatta olabe sente z'ofulumiza mu wiiki. Kikole wiikisi 4. Bw'omala gatta sente za wiikisi 4. Then genda oteekewo z'ofunye mu mwezi. Abaddugavu ebitundu 7 ku 10 babeerawo mu deficit. Basaasaanya kinene nga tebannaba na kuyingiza. Kyova olaba omuntu omusanga n'akugamba omusaala gwange bwe gwazze gwaweddewo yali adda
Kitegeeza yagenda mu bulamu bwo mu maaso n'asimayo ebinnya n'akomawo wano ettaka n'alikozesa wano. Kati bw'anaatuuka waliwo yasima ebinnya tagenda kusala olw'okuba aba yasimawo ebinnya. Kye tugamba kye kino, tuyige okubeererawo mu ebyo bye tusobola nga tutunuulira nti waliwo omwaka ogujja era obulamu tebugenda kukoma leero, naye ekisingira ddala kiki kye twagala mu bulamu bwaffe. Ekyo kye twagala mu bulamu bwaffe kye kitusigaza nga we waaliguze emmotoka empya ovugawo enkadde, we waaliguze essaati empya oyambalawo ekyali ennamu, kubanga lwaki omaze okutunula mu maaso gy'olaga. By the way, kankubulire ekizibu ky'abantu abasinga obungi si bwavu. Essente ze bafuna zisinga okutegeera kwabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu. Bw'osanga omuntu nga yamanyiira okukkakkana n'emitwalo 5 mu mpale, bw'afuna akakadde olw'okuba kazito okusinga bw'alaba ensi ne bw'avvuunula ensi, ye kennyini akaggulako olutalo. Wawulirako bagamba a fool and his money, it's another party. Ye kennyini aziggulako olutalo n'asanga Solomon namu 2 n'agenda mu bbala n'asaasaanya wonna, agenda okuddamu okutegeera ng'alina emitwalo emeka. Olwo n'alyoka akkakkana n'agamba nti okay, lwaki? Kubanga obusobozi bw'okukkakkana n'essente abalina kubanga alina emitwalo 5. Kati abantu bangi bwe ziggwawo akkakkana n'akomawo ku drawing board. Bwodda ku drawing board tukkiriza nti ssente twazikozeseza ne zikola ki? Ne ziggwawo. Ekibuuzo, buli muntu aba atuuse mu mbeera eyo kyasooka okusooka okwebuuza, ntuuse ntya wano? Kubanga nti ejjinja lyerimu bwe likkuba emirundi 6 obeera n'ekikyamu ku bwongo. Nina mukwano gwange alina ebirooto, ate ali mu midiya nga mmwe. Mukwano gwange nno amanyiddwa nnyo, ali ku TVM. Alina ekirooto ky'ayagala okukola. Yali alina ssente z'anoonya ntono, yali ayagala obukadde bumeka? 3. Ne mmubuuza tozirina, tanti kakati olaba nina obuvunaanyizibwa wano nkola bino, kakati akasente bwe kajja kabeera katono. Mwe mutulaba ku TV mulowooza ssente nnyingi, ssente batuwa ntono ate zijja n'ebyokkola. Ne mmugamba onoonya obukadde 3 tobulina, mu mikwano gyo b'osisinkanye bonna teri alina bukadde 3 asobola bukuwa? Nti terindabye ggwe. Ne mmugamba bwe nti omwami oyo buli lunaku anywa eccupa za bbiya ekitono, kati tubale minimum 3 za 10 mmeka? Kakati bala 15,000 emirundi 3 gwe mutwalo 1.5. Anywa bbiya okuva Monday paka Saturday, kati ku Saturday atayongeramu, naye tubalire ku minimum 3. Kati omutwalo 1.5 emirundi 6 mu wiki anywa emitwalo 9, tamanyi gye ziva. Emitwalo 9 emirundi 4. Mu mwezi anywa emitwalo 36. Emitwalo 36 emirundi 12. Mu mwaka anywa 4.3. Kati gwe weewuunye, talina ssente, yali anoonya miliyoni meka? Naye mu mwaka anywa miliyoni 4. Omuntu oyo bw'atajja ku drawing board kwetunulamu bulamu bwe, karakita ye ne behavior ye egenda mulemesa okutuuka ku birooto bye. Kyova olaba kye mbadde nkugamba wali nti omuntu bw'amala okutuuka mu mbeera n'agwa, ateekwa okukkiriza kiki ekintuusizza mu mbeera eno. Bw'oddamu n'otunuulira obulamu bwe, ojja kutegeera nti ssente zonna yabadde azirina. Kyova olaba abazungu baali bagezi nti okutandika bizinesi weetaaga ki? Capital. Capital kigambo kya Lulatini ekitegeeza ki? Omutwe. Bo tebaatunuulira ssente, baali bagamba omutwe si box efaanana bweti, wabula box ey'ebirowoozo. Ekitegeeza capital byali birowoozo. Omuntu bw'omusanga nakugamba sirina capital, ensonga 2: okusooka teyeetisse mutwe, ekyokubiri talina birowoozo. Otyo ebigambo mubiwulidde y'oyo mukulu Simon Senkai n'amagezi g'atuwadde ku nsonga eyo. So nkakasa olina ky'oyizeewo, kati akaseera kali lwe kanaatuuka
ojja kuba osobola akasente akasigaddewo bbaako kyokakolamu. N'ebibuuzo bw'oba owulira ng'olina kye tuleseeyo osobola okusigala ng'obiteeka ku social media platforms zaffe, tusobola okutuukirira butereevu naddala mmwe ba subscribers baffe kijja kuba kitwanguyira nnyo. Naye nammwe ate ebirowoozo byammwe tubirabye ku social media, katusooka ate tubirabe n'oluvannyuma tweyongereyo. Nze mplaninga okuyita mu January nga sirina buzibu bwonna oba nga sirina kinnemesa oba oliawo kinkuba ku mukono nga kiva ku saidi y'ebyenfuna oba ebyennyingiza. Ng'omuyizi asoma ebyamawulire nasalawo okutandikawo akantu akatini nga kakola online. Natandikawo ka marketing agency ku online, marketingira abantu oba oliawo olina okusindikira naganze ntunda bino no marketing ebyo. Obulofuna omuguzi nakweka commission. January has never been easy. Simply because people have been spending, people are preparing to take back their children to schools. But on a lighter note, I'm a believer. I know things will be better. If I get my salary for December, I'll be able to save 400. I think 400 is enough for me and my family. Take us through January. That is my plan. I will be putting in ways to ensure that I keep secure as an individual, but together with my family. Savings is very key to, to hard times. You save such that when things are a bit difficult, you have some bit of fallback. Okay, ndaba wano Leonard Lubwama ogambye erya ssente ebya January onaabiraba ng'otuuseyo. Why do you want to cross a river before you reach it? Okay, praise ogambye before spending you have to save okyogedde mirundi esatu to a place you can't easily reach that money. Okay, webale nnyo. Flavia Flash ogambye proper planning yeetagisa. Put aside 20% saving, nogamba 40% spending in December, ne 40% put separate, ziteke ku separate account for spending in January. Okay, obagambye don't forget tithe. Tithe what they say manga naye taba mwangu. Okay, Mubiru Benson ogambye they shouldn't compete with people who are spending their profits. By the way, mutuufu nti agamba abantu bamanyere emiti yaabwe. Olive na Kabugo ogambye bazikozese n'obuvunaanyizibwa. Life doesn't start and end in December. Ego okwatagana kati waliwo ono Godfrey Ray Mumbeera agamba the mood is in December, but the pockets are in February. Bianca Cateline, okay. Try attending free parties. They will keep you busy from spending. Koba free parties zinaabawa. Ono Princess Nasuna nagamba fast musibe. Kato James joining the Stingy Men Association. You will thank me later. Okay. Mumbeja Derina nogam mind your wallet please. Tugezaako kuyambako buli omu asobola okuba nga ajja mu kintu kino. Okay, obubaka bukyali bungi naye musigale nga mbuweereza tukubaganye ebirowoozo tuyambeko bannaffe abali abuli kasente ke babalabyeka babagamba tebamanyi covid nga bo buli kasente akajjawo ke batwalawo. Ndoza mukugezaako okuwumbawumba wanene ebirowoozo by'abantu nga bo biraba kiki kyoyinza okubyogerako biriwo ebikwata omugamba? Kozi mpuliddemu ekya Flavia Flash wagambye nti put 20%. Yes, put 20% n'alaga percentage. It is important. Omanyi bino ebintu by'okubala bizibuzibu naye ate biyambako. For example, kati there are some families bw'alaba nga afunye salary ya $1,000,000 ajjako emitwalo nga 5 na stocking akawunga kilo nga 10 na stocking omuchere kilo nga 10 na stocking ebijanja na stocking kawona teka kwegamba nakola mu varieties namanya nti singa I get any money by any chance awonsobola osula mu akanyama oba akatooke. Yes, naye nga olunaku tesobola kuchanga completely
tewali tewali mmere mmere. wakirimuko ow'omuceere naye nga temusuze enjala. That is what is more important. Okay. Naye agamba 20% eno okugisevinga akakadde ako 20% njiterese sije mitwalo nga 2 akati waneeno zino ezifisseewo omulembe guno sente ezo ng'olina family mitwalo 4 abamu tuba tulina ofuluma ebweru tuddemu tutetenkanye kawesa ekintu kya saving okiraba ekintu kya saving kizibu naye ekintu nze kye nateeka mu mutwe ekinyamba okusevinga kubalanga sente ezo azisudde. Okay. Nozijjawo n'otazirowooza nako nti gyeziri. That is the best way you can save. For example, abakyala abamu n'abawansi ab'obutale kyemmanyi balina oba obubiina bwabwe, abamu balina obubokisi, buli omu alina engeri gy'asobola osevingamu. Okay. So sente ezo kuzibalanga ezitaliwo n'otakirowoozaako nti nnateresa 2. That is the best way you can save. Kuzirowoozaako ng'ezitaliwo. Balina obeera mu sakozi ezentonotono. Sakozi ezentono ziyamba kasita oba nga bali making sure nti bali registered. Okay, yes. So that omanye obanoonyeza nga yes, omanye obanoonyeza nga sente zibuze kubanga n'abayaye mwe bali bangi. So kikuyambako tugeze ofuna kakadde kamu n'ogamba ekinana kati kyekiriwo n'okiteeka mu mutwe wo nti waliwo 8 n'ogajjako. Abaana oba mwagala zino ze tulina kyekiriwo waliwo 8 kati kale mu bumpimpi kufa ab'emisala n'obalanga 2 agagendedde mu misolo. It is as simple as that. Kubanga era nagwo oba ogafiiriza. Kituufu tulina owa gavumenti sente. So ndowooza ebintu byebyo sirabyeyo kintu mukulu Simon Senkai kyaleseeyo nnyo kyamaanyi ate n'ensonga ezimu ebirowoozo tubiraba wano omugenda maaso n'obikubaganyako n'okubyogerako nga bwe tubadde tubirambulula. So ndowooza ke kaseera tusiibule. Okay. Abalungi abatulaba tweyanziza. Thank you so much. Keep subscribing. Banange make plans. Okusevinga sente kikulu nnyo. Abaana tebagenda koma kulya, abaana balina okusoma, olina okolawo business ngeri separate. Like think lowooza nnyo business nyingi ezisobola okuyamba to save money. Kolawo ekibanda ky'amanda, kola obudala bwa chapati. Abantu tebaagala bibanda mbu bagamba mbu kutunda amanda kukuba ebisiraani naye nga atenda bagakolamu. You can even get someone thoroughly earners. Osobola okufuna omuntu gw'oteeka oba mu kintu ng'ekyo oba otunda chapati oba mudala gwa chapati n'abanga yakikolamu nga gwe n'omugamba bugambi n'omwakondition n'omugamba nze njagala mutwalo gumu buli lunaku. That is all. Si gwe abazikanda naye ate kikuyamba okumanya nti there is something that is coming in on a daily even though you wake up nga it's a bad day because COVID yona atuyigiriza ebintu bingi abantu abasinga baluzinze emirimu nga basarale earners olwaliro bali aki. So we just have to be wise and work smart. Thank you. Okay, abalungi ababadde batulaba nange sinza kusukkakaawo okujjako kubajjukiza nti bannaye subscribe tusobole okuba nga twongera okubafunira ebirungi n'okubanga maaso awo tubaleetera ku investigatives ezo nazo temuzisubwa mujja kuba muziraba butereevu waneeno. Amanya Solomon Kaweesa mbadde ne munnange Joan okutuusa omulundi oguddako mubeere bulungi mweraba.